onoolwanyisa munna alina omubiri omuddugavu, ne bw'ona omukyawa, ne bw'ona omulemesa, ne bw'ona omukola ebikolobero byonna, ku nkomero ya byonna weekosa. Oli yagamba nti whatever affects one directly affects all of us indirectly, and the reverse is true. Ekinyigiriza nze obutereevu naawe kisobola okukunyigiriza newankubadde si butereevu. Bwe nkeera ku makya ne sisobola kujja wano, naawe bw'obanga ddala ofunamu mu puroguramu eno, naawe onyigirizibwa mu ngeri gy'onyigirizibwamu. Ekitegeeza ffenna bwe tutegeera nti okubeerawo kw'oli kungasa n'okubeerawo kwange kugasa oli, tusobola okukwatira wamu ne tutambula ne tukolera wamu ebintu ne tulengera wala. Obuseera abantu Katonda bwagaba butono, obwaka 100, obwaka 10 butono. Kakati ono John gwe mulaba ali mu myaka 3, si bwe kiri? Emyaka 5 butaano agenda kubeera myaka 8, amakulu ge gali luddawo. Gakendeera we yali adduka emisinde atumawo mutabani we oba muzzukulu we. Gakendeera ekitegeeza nga tonnatuuka mu biro ebyo, kwegamba teekawo omusingi omwana kwanayimira n'omuzzukulu babeere b'amaanyi, naawe osobole okubeera ow'amaanyi mu biseera byo. Kiki tulowooza kuziba makubo? Gwe tewaliyitamu okkiriza nti n'omulala tajja kuliyitamu. Nedda, si kituufu, si kituufu. Tugaggule. We sisobola kuyita leka omulala agenda ayitewo. Bw'alitegeera nti namuggulira kirungi, bw'aba tategedde era si musango, kubanga bwe nali muggulira nali simuggulira ntegere nti muggulidde. Gw'ate ssebo bwe tujja okusomesa tuba tutunuulidde okulaba abantu bakomewo batwebaze. Nedda, tukola buvunaanyizibwa bwaffe. Obuvunaanyizibwa bwo si mulimu. Toyinza kujja mu bantu n'otandika kwewaana, nze mperera abaana, nze abaana ewange balya bulungi, nze abaana mbagulira engoye. Bwe wali obazaala wali obazaalira ani? Tewabazaala kubaliisa, kubasomesa na kubambaza? Obuvunaanyizibwa si mulimu.